atenderezebwa agulumiswe Oekitafetonda ne mama namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abambuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza Kitafetonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku kakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera nga owuliriza so bisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'akadde kano eva mu batuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza. Abaagalwa, ekitangaala n'amaanyi gaakyo geeyongera okubeera nga gakulaakulana ku Sengendo Natimba era kino kitandise okubeera nga kireetera obulamu obwa bulijjo eri abasinga obungi okubeera nga buzibu mu ngeri ey'omubiri, ey'entegeera, ey'ebirowoozo n'ey'omwoyo. Kubanga buli kintu kyonna kitandise okubeera nga kisaanuuka n'okubongebwa kisobole okubeera nga kiri bumu wamu n'amayengo ago agakka. Abaagalwa, ebisinga obungi n'amakubo amangi amakadde gajja kubeera nga tegakyakola nga we gazze gakola kubanga endaba y'ebintu empya ejja kubeera nga yeetaagisibwa okusobola okubeera nga mwaŋŋanga ebyo byonna ebyetaagisa okubeera nga bikyusibwa. Abaagalwa, mwali mumanyi bulungi okubeerawo kwammwe mukadde kano nga temunnaba kubeera nga mukka mu nnyama gye mulimu. Mwali mumanyi bulungi kiki ekijja okubeerawo mukadde kano. Abaagalwa, mwali mumanyi nti mugenda kubeera nga muyita mu kavuyo mu bulamu buno era n'obugulumbo kubanga maama wammwe Natimba n'ekkuŋŋaaniro eryawamu lyali ligenda kubeera nga liyingira omugigi ogw'okweyubula lisobole okubeera nga liva mu mbeera ey'obwawannema ey'entegeera eyo ezze efuga omwaliiro guno ne Sengendo eno okumala ebisiibo n'ebisiibo. Abaagalwa, Natimba atambula busukakkubo w'amayengo ag'ekizikiza n'ag'obulimba nga bw'agenda alinnya mu mayengo ag'emitendera egya waggulu era buli kintu kyonna kisobola okubeera nga kikkaanya wamu n'amayengo ago era buli omu n'abeera nga afuna akakisa okusobola okubeera nga yeeyubula mu ntegeera ey'obumu wamu ne Katonda na buli kintu kyonna. Abaagalwa, eri mmwe mwenna abeeyubula era abasobodde okubeera nga mweyubula mu nsi ey'omwoyo era ne muzuukuka, muweereddwa akakisa n'okubeera nga muyimusibwa n'okuddizibwamu amaanyi okubeera ku Sengendo Natimba mukadde kano ng'ekitangaala kyammwe kyeyubula mu ntegeera era ne mweyongera okubeera nga mugattaganya ekitangaala eri omubiri ogukola obumu obwa maama Natimba mu bwawamu. Abaagalwa, bangi abaali bayagala okubeera nga babeera ku Sengendo Natimba mukadde kano naye tebakkirizibwa kubanga baali tebayina busobozi bumala kusobola kubeera nga bawanirira ekitangaala n'okusobola okubeera nga bayamba mu makyusa aga Sengendo Natimba. Abaagalwa,
Sengendo Natimba agenda ajjayo obufundikwa obuli mbwesedde obutuddemu amayengo ag'entalo, amayengo ag'okufuga abalala, amayengo ag'enkula ag'enjawukana, ago agazze gekwese okumala ebyasa n'ebyasa mu lugendo lwammwe. Abagalwa, buli lutalo, buli mbeera yonna etuddemu akavuyo era n'okulwanyisa obutonde na buli kinnoomu. Embeera yonna etali ya bwenkanya n'ebikolwa ebitali bya bwenkanywa bireetawo omusingi ogw'amayengo agali mu kkowe lyerimu. Omwagalwa, ebiseera ebisinga we mulwana entalo ne mulaba nga ziwedde mulowooza nti nno amayengo gabeera gaweddewo. Nedda. Abantu bwe bamala okulwana ne badda ewaka ne balowooza nti amayengo g'ekizikiza nti gawedde nti olutalo luwedde. Abagalwa, obufundiko obwo obw'amayengo busigala mu bifo ebyo. Busigalawo paka we bulindirira okusobola okubeera nga wabeerawo amayengo ag'emitendera egya waggulu ne gasobola okubeera nga gannafuyizibwa era ne gasikizibwa amayengo aga waggulu. Abagalwa, okumala ebbanga ddene wabaddewo okweyubula mu bwannamunigina okubadde kukolebwa mu nsi ey'omwoyo. Naddala eri abo bonna ababadde basindikibwa mu bifo ebyo nga bawaniridde ekitangaala basobole okubeera nga bajjawo amayengo ago ag'enzikiza agabeera gatudde mu bifo ebyo. Abagalwa, okugajjawo kyetaagisa okubeera nga oteekawo ensulo ey'ekitangaala, amazima n'amayengo agali bumwamu ne kwagala. Abagalwa, obugulumbo n'obuvuyo buli mu mbeera y'obudde buli bumu wamu n'ebigenda mu maaso ku Sengendo Natimba, kubanga Sengendo eno eyise mu mayengo ag'ekizikiza mangi era nga yeetaagisa okubeera nga yeerongoosa n'okubeera nga yejjabo ebyo byonna ebibadde bigiwagamiddemu. Abagalwa, Sengendo nga yo yeetaaga yo kennyini okubeera nga yejjamu amayengo ago gazze gakuumibwamu amayengo aga wansi, esobole okubeera nga egattaganya n'okusobola okubeera nga amayengo ag'omutendera ogwa waggulu gayingira mu bitulituli oba mu bbanga eryo eribeera liggiddwamu amayengo ag'ekizikiza. Mu ngeri eno ensi yammwe n'esobola okubeera nga yeeyubula mu mwoyo. Abagalwa, kino kigenda ne kummwe ng'abantu mu bwannamunigina era nga mugenda muyita mu kadde kano. Abagalwa, Sengendo Natimba yatondebwa n'ekirowoozo ekitukuvu ekitudde mu mmeeme entukuvu. Mu ngeri eno yayambala obunyama era n'efuna ebirungo by'amagezi amatukuvu ag'omutonzi, n'ebeera ng'etuukiridde mu ddembe, mu kwagala, mu muyiika, mu kukkaanya, mu magezi n'ebintu ebiri mu kkowe bwe bityo eby'obutonzi. Abagalwa, ebyo byonna bye mulaba era ebyo bye mulaba n'amaaso g'abaana b'abantu ku Sengendo Natimba mu nsi ey'okusatu, kwe kulaba oba by'ebirowoozo ebya Katonda ebitukuvu ebituukiridde. Abagalwa, Sengendo Natimba n'obulamu bwonna obumuliko
butambulira mu bumu. Abaana b'abantu tebayawukanangako kuva ku maama na ttimba. Tebayawukanangako. Era nga buli kintu kyonna ekikolebwa ku Sengendo na ttimba kikosa mwenna. Abagalwa, waliwo omu yekka era ye yali abaddewo nga yentegeera entukuvu eyeewundibwa mu ndabirwamu eyayyo neesobola okubeera nga etonda obulamu bwonna obutudde mu bwesedde obw'enjawulo, mu gganda ez'enjawulo, mu butono obutonzi, ebyo bye mutalaba na maaso mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, ebyo byonna bye babagamba abantu batono ne mulowooza nti zaali ngero. Abaagalwa, si ngero, bya ddala. Bya ddala abaagalwa, kubanga amaaso gammwe temusobola kubeera nga mulaba abantu abo oba bantu mutono. Tekitegeeza nti tebaliiwo, weebali. Kubanga amayengo gaabwe gali bumu wamu n'amayengo aga waggulu. Y'ensonga lwaki temubalaba n'amaaso gammwe. Abaagalwa, Katonda atudde mu buyiiya oba obutonzi obutaggwaawo, era nga y'ensibuko etonda ebyo byonna ebibeera ebitondebwa mu nsi ey'ebikwatibwako n'ebirabika ku mitendera gyonna. Naye lw'obutamanya bw'omwana w'omuntu atudde era ali mu ndowooza ey'ensi ey'okusatu etuddemu okwawukana n'obulongo obubiri, yasalawo okubeera nga akkiriza nti yeeyekka omusukkulumu mu butonzi. Ne yeerabira nti waliwo ebitonde ebirala ebitudde ku Sengendo y'emu, nga bamuntu butono, nga obutonzi obukola omutonzi bwonna, nga emyoyo egy'obutonde, emyoyo egy'ebimera n'ebisolo, byonna gyebiri. Ng'omwana w'omuntu watandise okubeera ng'azuukuka, agenda kubeera ng'afuna okutegeera n'okumanya n'okukkiriza bino, era atandika okubeera nga atonda ensi ejjuddemu eddembe n'okwagala, nga beebongera wamu n'endabirwamu zonna eza Katonda, era nga yegenda okubeera ennono yammwe. Abaagalwa, mwenna ng'entegeera yammwe okwetoola ensi eno yeeyongera okubeera nga yeebikkulira eri ekirowoozo eky'obumu. Embeera zimu ez'obuvuyo ezibeera zizze eri obulamu bwammwe ziyamba okubeera nga zibateeka mu bumu. Mu ngeri eno ne zisoboseza okusobola okubeera nga zibayamba okubateekako mu bigenda mu maaso mu makyusibwa gammwe. Abagagga n'abaavu, abalina omugaso n'abo be mugamba nti tebalina mugaso, bonna bakwatibwako omuliro oba amazzi we gabimba. Abantu abamu abo abalowooza nti bo babeera mu bulamu obulungi okusinga obulala, nabo beesanze nga bali mu kkubo lyerimu n'abo be baali balowooza nti babasinga obulamu obulungi. Kino kireetedde bangi okutandika okubeera nga baddamu balowooze enzikiriza yaabwe. Abaagalwa, buli kintu kyonna kitambula mu ngeri gye kyetaagisa okubeera nga kitambula.
buli omu ayiga era nga yeeyubula okusobola okubeera nga afuna okutegeera n'okumanya mu nsi ey'omwoyo. Naddala ebyokuyiga oba ebigezo ebijja eri ebifo byammwe mu ngeri entono oba ennene mu lugendo lwammwe. Abagalwa, buli kinnoomu ku Sengendo eno Natimba yajja n'enteekateeka nga tannaba kubeera nga azaalibwa. Asobole okubeera nga agiyigamu era asobole okubeera nga akulaakulana atindibwe, asobole okubeera nga ava ku mutendera ogwa wansi atindirwe okudda ku mutendera ogw'enzikiriza eza waggulu, ng'abuuka n'okulinnya ku nfeete enzikiriza ezo zazze ateekebwamu. Abaagalwa, tewaliiwo kigwa bugwi nga newankubadde kyandirabika bwe kityo. Ekirala abaagalwa, tewaliiyo kufa. Okufa kukyusa bukyusa mu kifo eky'omuntu mu lugendo lwe. Kino kigenda kubeera nga kibayamba okubategeeza nti muli bakatonda era muli ndabirwamu etaggwaawo etuukiridde ey'obwakatonda. Abaagalwa, okwawukana kye kirooto ekyaleetamu obulemu eri abaana b'abantu ku Sengendo Natimba. Nga muzze mutambulira mu bulamu obwo okumala ebbanga eddene. Naye kati mutandise okubeera nga mwetegeka musobole okubeera nga mukkiriza entegeera ey'emitendera egya waggulu. Abaagalwa, tekisoboka kitonde kyonna kwawukana ne Katonda. Era tewaliiwo kitonde kyonna kisobola kubeera nga kyawukana mu oyo atudde ate mu buli kitonde kyonna. Gwe mulaba gyekiri. Gwe nga gwe okkiriza nti Katonda ali mu buli kintu kyonna. Kubeera nga okkiriza nti ali mu buli kintu kyonna, lwaki tomanyi oba lwaki omunoonyeza wabweru mu mbire? Tomanyi nti no Katonda mugezi era amanyi buli kintu kyonna? Lwaki amagezi go ganoonyeza wabweruwo? Byenjogeddeko obikkiriza? Kino kyetaagisa ggwe ng'omutonzi okubeera nga weebuuza ebibuuzo bino, okusobola okubeera nga mufuna entegeera ey'obumu ne Katonda n'ebyo byonna ebiri mu ndabirwamu ye. Lwe lugendo olw'okweyubula olwa buli munnamunigina era nga tewaliiwo asobola kulwebalama. Nga mugenda mutambuza obulamu bwammwe obwa buli lunaku, mugezeeko okulaba nga mutereka entegeera yammwe entonotono. Mumanye nti buli kintu kyonna ekirabisibwa mu ngeri gye kiri kitambulira mu ndabirwamu ey'obwakatonda, era naawe otegeere kiki ky'oli mu butuufu bwo. Mweggyemu enkola zonna, obulombolombo bwonna, emikolo gyonna, okugenda kwammwe ku makereziya, abajulizi, n'okugenda ku basawo, nga mulowooza nti kyekyokka ekibagattaganya wamu ne Katonda. Nedda, Katonda ali munda yammwe. Abaagalwa, buli kintu kyonna kigenda bulungi okusinziira nga bwe kyategekebwa mu nteekateeka entukuvu. Yeffe abatuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu. Ndi kitangala, basindika ekitangala, ndi kwagala mbasindikira okwagala. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.